zokka then mbalekere ekibuuzo kimu. Sentence esooka kyannaku nnyo nti wetwogerera kati ogenda okulaba nga Mulago yazimbibwa dda naye ate Kirudde yakazimbibwa. Naye nkubuuza ekibuuzo kimu nti wa gye tugenda. Kyannaku nnyo nti wetwogerera kati Uganda ereka awangudde akalulu nerangirira guba ereka awangudde nerangirira guba wangudde. Wa gye tugenda. Kyannaku nnyo nti wenjogerera kati buli omu yali badde yeegomba okuba ne bodyguard naye ate kati weeraliikirira nga bakuwadde ne bodyguard buli mutali fair, buli mutali safe. N'olwekyo wetuli wazibu nnyo wetulaga tetumanyiiwo niye tusaba Buganda waffe Kato Lubwama gy'alaze atusabire Katonda atusaasire kubanga wetugenda wazibu nnyo. Katonda yekka y'asobola okutuyamba. Kitalo nnyo kitalo ddala. Mukama awummuze mirembe. People power, people power, DP, DP. Nze bano bonna bye boogedde nange byange ebituufu byonna byange ebikyamu si byange kulwa Kato Lubwama Ssaabasajja awangaale. Kakati bannange ataakole nga Seewungu nja mmuggyawo. Yogera linnya lyo na gy'ova ove wano otambule. People power, our power. Erinnya mbeereze Zaki Maura eke Tata Namuli Mmeeya w'eggomba esinga obuvunaanyizibwa mu Uganda mwonna Lubwama Division. Sasa ya Kabaka awangaale Sadamu Kyagulanyi Robert, His Excellency President wa Fedako wa Uganda. People power, our power. Nze Nambo wa Rashida, Ssentebe wa district y'e Butambala. Honorable Sereko Kansile wano ojja kuŋŋaana okwogera nkulaba. People power! Twalize Kyagulanyi engalo z'amaanyi ennyingi ennyo. Basawo ne bannyabo batuwadde ebigambo bitono nnyo. Nze Mathias Mulumba Walukagga adduka ekirabu Sabasaba Mmeeya Kyengera Town Council ni National Coordinator mu National Unity Platform. Tuli ku lumbe lwa Kato naye essaawa yonna nfunye amawulire amabi ennyo ate agasinga okufa kwa Kato. Baŋŋambye nti oli abadde omulwadde ate agenda Uganda wangaala. People power, our power. Abakungubazi mwenna protocol sigenda giddamu. Yenze Sejemba Martin Ssentebe wa district y'Empigi. Era olw'okubeera nti nno omugenzi Kato Lubwama nze mutwala wano mu district obubaka bwange kambufunze obuva Empigi okugenda eri eggwanga lyonna. Eggwanga Uganda sebo Kato Lubwama otulekedde enjala ku mutala guno era ekigoba enjala ebeera mmere era emmere gye bayita Kyagulanyi Ssentamu tugende tugigabula eggwanga lyonna tweke nga tugoba enjala obulumi Kato Lubwama bwatulekedde ku mutala gwaffe guno eno. Sejjemba Martin Ssentebe wa district y'Empigi. People power, our power. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati Nakirija Aisha, Vice Chairperson in Mpigi District, Registrar wa NUP Maokoto Maserengeta. People power. Erinnya nze Mwanja Alex Andrew, Councillor LC5 Karabwe Town Council, Deputy Speaker Mpigi District. Amanya Makumbi Enoka Basajja Suwi, Councillor abavubuka b'ekitundu kino eno. People power, their power. Amanya Senga Sebbanga, President w'abakomediyani MOP Lubwama North addako. People power. Wawa vaawo gende eri mu comedy. People power. Nze Benoni Nsamba nva Bunjakko, ndi member wa Executive Committee Mpigi District. People power, our power.
yenze Mutebi David basinga kumpita mu taxi Lord Mayor w'ekibuga ky'Empigi Kyagulanyi Center mu president wange. People power. People power. Our power. Zeka Kembo Musa Sentebe w'eggombolola y'e Muduuma Kyagulanyi Center mu ye president wange. People power. Ra. Nze Bukenya Musa ow'Omuggo nga nzi mukiise akiikirira ekibuga Mpigi ku lukiiko lwa disitulikiti olukulu neyanza neyanzeeke. Ati mwebala abannuupu mugende mutuule. Kakati kuddako pate ya Kato Lubwama Democratic Party mugire wamu ne ba independence wamu n'ababaka ba FDC ne ba independence fenna kubanga Kato was independent bwe yabeerera mu parliament. Bakungubazi bannaffe mwenna mu biti byammwe ebyenjawulo sebo leader of opposition ba presidents b'ebibiina bonna abali wano. Kato Lubwama yalinga very clear ng'agamba